waliwo kye bagamba nti ekiwoomereze kizaala enkenku. Now Haji Ali Mwizira omwami bawo omukyala Hajati Zura because tebannaba kubeera nga baawukana. Haji Ali alimbulamu obutagambika. Gurupu y'abawala oba akabinja k'abakazi aba buli kala, buli mukazi alina kye yali yasuubiza Haji Ali Mwizira. Olunaku olwaleero abamu ku bakazi abo batandise okuba nga batuukirira Haji Ali. Era ebimu ku bifaananyi n'ebividiyo kilipu bwe tulaba bulimu embeera oba engeri bbiri. First of all, bulimu engeri y'okutuukiriza ekyo kye beeyama nga Haji akyali musibe. Second, mulimu engeri y'okwetega okusukka we baalikomye bwe tutunuulira ebikolwa mu bifaananyi ne vidiyo zaabwe. Haji abantu batandise okubeera nga bamusisinkana era atandise okukomawo okujja mu kamera okuba nga ayogera newankubadde abantu abamu balowooza Haji Ali Mwizira kiyinza okumubeerera ekizibu okudda mu mawulire ng'agenda kwogera. Era Haji mujjukira olunaku lwe bamuwa bail, court bail, nti Honorable Nsereko nga eyali lead lawyer mu musango gwe yamugaana okubaako kyayogera kyonna ekyekuusa ku musango gwe, era nti omuntu yenna amubuuza ku nsonga zonna ezeekuusa ku musango amugamba ekigambo kimu, ask my lawyers. So now Love Massey yagenze wa Haji. Sylvia Auto Parts omukyala oyo yagenze wa Haji. Full figure naye yagenze wa Haji Ali. Abantu bano basatu kati wabulayo omukyalo oli omukyala oba mumujjukire yali omunene eyali azina amazina amangi awo ku kooti nga buli budde amanyi n'okufukamira n'asuubiza Haji Ali nga bw'ali n'ebbugumu. Ebimu binkwasa n'ensonyi okubyogera, but video sooka ogiweka like kijambo kubanga edduka ku misinde gy'amaanyi infe tuke kwayagala ogiraba n'ogyoliriza mutongole twegatteko subscribing ensonga obenga ozifunira ddala bulungi fe amawulire tugakuwa mu biseera byago ge tulwawo okufulumya tumakinga sure tuba tukyanoonya data oba info. Yes, ne tumakinga sure ntukuweera ddala ekyo ekituufu ky'oteekeddwa okubanga owulira obanga ofuna. Now kantandikire ku Love Massey. Love Massey TikToker era nga Love Massey y'omu kubalabiddwako ng'ali wa Haji Ali, amutwalidde enkoko, amutwalidde amatooke, amubye olukundo olutalina era n'obugambo obusendasenda mu ngeri y'okkulisaayo Haji Ali Mwizira mu kkomera abutaddewo. Okwekoza mu mbeera ye oba mu njogera y'ennaku zino abangi kye bayita okwetega nakwo mu ngeri y'obubonero tukulabyeko nga weekuli. Twalabyeko omukyala Jennifer nga naye waali agenze okulaba ku Haji. In fact ye yagguddewo chapter eno because tubadde tukyali eno ku side ya Hajati Zura okuba nti yakomyewo mu mawulire n'ayogera bingi nnyo ku Haji nga bwali omutamiivu nakati akabidde akyakuba Haji, obusiraamu eddiini agiyingidde bukulu, tuba tuli awo nti Haji ate kakati ensonga za mutambuza ddembe nvaaliira ddala eza Good Friday. Ensonga nga tukyali awo twewuunaganya tugamba naye kati omukazi yali yasirika kiki nnyo lwaki aba akomawo mu mawulire. Now awo ne tukwatawo kolimoti ne tuteeka mu pause. Kati tuba tuli awo mu pause tulowooza kiki ekibagudde Hajati okudda akawungeezi nga wayisa olunaku lumu. Then ne tujja tulengera ate video clip maama ng'omukyala Jennifer akutte ne jaketi agiwa Haji mukanzu bamugamba empewo. Haji wabaaki towulira mpewo gwe wakava mu kkomere wali kaseminti akanyogoga mbutanda obadde osula okikinadde kati kiki mu mpewo eno teweebikka ye abali wane wakati bakulabirira lwaki mu kifo ky'okuwa jaketi bakuwa buwikanzu njeru Haji
Imagine n'omutwe tebakuwadde entalabuusi kussaako. Haji empewo tekufuuwa, tetwagala kujjanjaba. Simanyi nyongeddemu ekintu nkipise nnyo. So, awo omukyala ng'akwata jaketi, libadde jampa, ng'akwata sweta jampa jaketi, ng'agikwanga Haji. Mu bitiibwa eby'ekitalo, mu bwagazi obw'amaanyi, Haji ng'ayambala jaketi, oba yabaddemu ka perfume ki, Haji nga yeekuba jaketi ku mubiri. Haji nga balyoka bamusimula haga akafumito. Negamba kale mwemoolera ku musajja w'abandi. Kiki ekibaleetera okufuna endowooza okwemoolera ku musajja w'abandi? Mwe mukimanyi nti Hajati Zuura tannayawukana na Haji. Haji tannaba kusabako kutalaka Hajati. Ate ne Hajati tannagamba nti agala kuzaayo mahare ga Haji. Mwenna mukimanyi nti amahare ga Haji yali Prado. Hajati talirwedde kukwata Prado giwa Haji. Ate ne Haji tannaba kugamba muntu yenna nti agenda kutalaka Hajati. Kuba bwe batalaka bantangazizza nti omusajja singa atalaka omukazi talina kyamuddiza, amahare tagamuddiza, agamusonyiwa. Wabula omukazi singa ayagala okwejjako omwami okwawukana naye alina okukwata amahare n'agamuddiza. Oba amuzaddemu abaana bameka oba tamuzaddeemu, eyo si nsonga okusinziira ku shaliya lo. Nafunye Hajati Aisha Kaludo ye yabinnyonnyodde. Kati tulengera full figure ne Haji Ali beeyisa, omukwano gufuuse omukwano. Ngamba this friendship, yes, not relationship. Nga okwekoza kuli wali, nga laavu ekyuma bukyumi, nga Haji bagenze ne bamugwa mu kafuba, ngeno bwali ku ssimu ayogera, ngeno balina ate bye bamulaga, ngeno Haji bamuli mu kifuba, ngeno Haji addidde omutwe agwesigamiza ku mukazi. Ne ngamba Vicky, what are you? Nagambye kati kino ki? Then I had someone commenting, Vicky, like, you see, Haji ekitiibwa kimuweddemu. Nenga look at this fool. Haji okubeera okwahaga abamulwanirira ekitiibwa kiba kimuweddemu. Ekyo kyanyiizizza. Kati olwo ne tumuvaako n'endowooza kale biwedde. Mba ndi awo ng'omukyala Sylvia Autoparts mu bakyala abakyalidde Haji Ali Mwizira, omukyala Sylvia Autoparts Sylvia ayinamu akasente. Omukyala Sylvia Autoparts ayina akasente akagaba, era bangi bakaliddeko akasente ke. Ndowooza nange kennyini ndowooza nalindidde ku sente ya Sylvia Autoparts, nagiriiraawo ekasubi ku Power King awo yampaako ku sente ze naziryako. Kati Sylvia namwewuunyiza, yalina akasente, yasinga okuba n'empisa. Kati tesimanyi oba madamu Sylvia ewaka tewali mwami, era olaba nti yabadde yeewa ekitiibwa, era yabuuzizza bulungi ku Haji, n'asanyukira Haji, n'amukulisa ekkomera, n'amusabira, n'amubuuzaako obumuluma mu ngeri enzikakkamu. Eragira ddala nti ono omukyala mubuulirire, si wa bbugubugu. Kati Sylvia ate yabadde tannasiibula, ne zireeta laavu mmase. Haji Ali nenjula okumukubira akayimba ka Budumulasi. Ngenda kusiba faamu ey'abakazi nteekeko n'essennyenge, ngenda kulunda bimaama pona obwenzi nga ntabaalira ng'omwo, olumbulegerwa faamu nga nze Haji alajjanya bimaama. Era Budumulasi yayimba mu kayimba akolaga, mu mmotoka eyange abakazi njagalamu nga bana babugumye abudu. Ayina engeri gye yasabikanga ebigambo, but Love Mase yazze n'enkuba mpya
era yazze n'enkuba ng'eyawukana mu kkono ey'abano eya Silivia yabadde ya mpisa nnyo, eya full figure yabadde ya Muhabbati, kwekoza kungi nnyo. Kati omwana Love Mase ye yayiyewo buyiilayini. Love Mase katono akibewo omulundi gumu akyatule. Love Mase nga tafukamira ku ttaka abalala kye bataakoze. Yakomyawo. Love Mase nga akwata enkoko bw'eppaba ng'agiwa Haji. Love Mase nga asongera Haji lino ttooke Haji liryo bakunyigire oddemu ku maanyi. Haji waliwo n'ettooke lino eddala. Haji ko Haji alhamdulillah ko ani Love Mase barakallahu fikum. Love Mase yagenze okugenda wa Haji Ali Mwizira ng'asomye Oluwalabu lwonna. Era ndooza yasuza revisinga buli kigambo kye yali ayogeddeko ko naye ne Haji nani ne bakama ab'Abawalabu ku kyeyo. Kuba Love Mase yagenze okutuuka wa Haji Ali Mwizira ng'alina buli Luwalabu olw'ekika kyonna. Yamaze okuwa Haji sebe enkoko n'amuwa n'amatooke. Haji n'amugamba barakallahu fikum. Love Mase teyalinze na Haji kumalayo kigambo naye n'amuddamu barakallahu fikum fikula bitabudde. Ogusooka mbyogedde yangambye barakallahu fikum fikula munyambeko ekigambo mukitereeze kasita ogwasoose kyateredde. Awo nenkakasiza ddala nti Love Mase ali ku mulamwa. Olunaku Love Mase lwe batta Haji Ali Mwizira ku High Court teyaliiwo, naye yakola video n'agamba nti ndi wala but I'm coming soon, nzija ku meetinga Haji. Haji wenzija eno gye nagenze simanya nagenze kwongeramu magundi negundi. Omuntu abadde awagira obwagizi omuntu ave mu kkomera. Kale ate agenze kwongeramu simanya agenze kunoonya zimuwomye na biki. Love Mase that is not obwenkanya. So okusaaga n'olwali nga tulutadde ebbali, Haji abakazi bamulaze omukwano. Sigenda kugamba abantu generally abakazi balaze Haji omukwano. Nze buli luvannyuma lwa nnaku 3 mu inbox yange nfunayo omukazi ankubira nsaba ennamba y'essimu ya Haji. Waliwo ne yasembyeyo okunkubira yabadde yangambye w'ekyenjojjo. Hello Vicky, gyebale. Konze nawe gyebale. Oluganda talutereeza bulungi. Vicky, ndabye video yo kituufu Haji baamutadde anno y'omukazi. Abadde yakalaba mbu Haji baakamuta. Abaana b'ekyenjojjo mwafunye abakiikirira n'enfa. Omukazi se bwe badde yakalaba video yange ng'eraga nti Haji Ali baakamuta. Tengamba tutandika okukola video nga tuteekako date. Bannange eno video ngikoze ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba. Omukazi yankubidde nga Vicky gyebale koze kale naawe gyebale. Ani ono oba yangambye bamuyitaani ndi eno kyenjojjo ontyo nkuyambe ntya maama. Haji wamma kituufu Haji Ali bamutadde. Konze Haji bamuta ngamba bamutadde kati. Konze yes Haji Ali bamutadde. Nsobola okufuna ku namba ya Haji ne mukubirako mukulise ekkomera. Konze sirina namba ya Haji currently naye osobola okumunoonyako ku mitimbagano ojja kumulaba ojja kufuna ab'eŋŋanda ze. Ate kale okundagirire we nzije mukulise ekkomera bannanga omusajja akulike. Konze nzijiriddwa omugenyi n'ekibaya. But later ne mugamba nange communicating na mwana we oyo omutabani omukulu sina namba ya Haji eri direct. Mwana nangamba kale Vicky kangezeeko ndabe butya bwentuuka ne mwana ewaali edduwa baagisazaamu nange kati kanoonye nnyo edduwa eyo gye naaba njagala kwogera na Haji. Omulala luli yankubira nangamba Vicky Haji ayagala kumu meeting nti ye ayagala meetinga Haji alina ebyama byayagala okubuulira Haji. Ne ngamba
You guys wait. Nemubuuza oliwa. Nangamba ali mukono. Wano mukono. Nemugamba ontyo. Nanza nyine ebyama byenjagala okubuulira Haji direct. Bibye nga yera bonyamba nontuuse wali Haji Ali. Bino byamuwa bigenda kumutaase komera nti ate bamuwadde bbeiro. Nti bino kasitambira etano biringa bujulizi Viki Nyamba. Nemugamba ekyamazima. Kubirako ku blogger abalala. Nze namba sigirina. Oyo nakkiririzaawo n'agenda. Naye gwe kyolina omanya buluvannyuma lwa nnaku 3 si bulwamu si mwemu oba si mu 2 zinsaba namba ya Haji. Haji oli katale. Haji hoti keke. Ate kati Hajati Zuula. Ate lwakuba Hajati yabakubye omupiira. Hajati yagambye ali lubuto. Hajati yakakasizza Faluku ali lubuto. Ekyokubanga ali lubuto yababuuzizza yali ayawukanyeeko ne Haji nga tebannamusiba. Haji yali asulawa. Nembirowoozaamu nenzijukira bwe twalinga mu kkooti Haji ng'ayina engeri gye mulaba Haji amaaso kugajja ku mulamuzi matu galekeewo omulamuzi akaaso neŋŋamba waati kati Hajati bw'agamba nti ali lubuto ate n'agattako ne statement egamba nti nga tannagenda mu kkomera yali asulawa n'atugamba musawuke empola. Ebintu bya Haji amaanyi ne ganzibwa. Twala omukisa okubategeeza nti ba social media in-laws tiimu Haji twaliswala, tiimu Hajati twaliwangula. Si mu musango, mu laavu. Ate ensonga za relationship nzibu. Nzibu. Olumu ogamba kampabula omuntu mu mukwano ne kigaana. Olumu ogamba akakasajja kacyawe kwegamba ng'omukazi akunyumiriza ebikwatagana ku bbaawe n'omugamba amazima singa obadde sister wange mbadde nkugamba akakasajja kacyawe nange mugambye nkacyawe akakasajja ekyo ekikolobe kye kakkola nange ndi musajja wallahi ya Mungu sisobola kikkola. Nagamba Viki okakasa akakasajja ekyo ekikolobero kinene wallahi ya Mungu wallahi blight wallahi akakasajja nkacyaye. Ndayira okufiira ku bbeere lya nnyabo simanyi okuddamu okwebaka ne maama sikasajja nkacyayi n'osirika oba otambula n'obeeka wait a minute baani awo nga Namuddu ne Hamuza nga kati bano mbatadde era nze sikyawabula bantu bali mu mukwano. Mummanyi wano ku YouTube siwabula bantu bali mu mukwano ate sikomerera. Nzija nempa magezi gange nga wammwe abalaba amagezi agange sigawa bali. And I'm not here to advise Haji. No, about relationship. Nedda. Ebyo mwe mu comment mbibalekera. Haji asigala Haji mu relationship affairs ze. Hajati asigala Hajati mu relationship affairs ze ne Haji we. Oba olubuto lwa Haji, oba olubuto si lwa Haji, oba baana kugenda ku DNA, oba si DNA, Viki waabwe ntayi. Mpozi Haji kyenyinza okumugamba bano abakazi baba n'ebigendererwa. Kati kino osobola okyogera ne ngamba Haji ebbanga lyabadde n'abakazi akirabyeko. And of course ne waali wano Hajati yamutuusizza wano waali. Kitegeeza Haji by'abakazi abimanyi okunsinga. Nze naalabye kati kale nze eyefuula nti kale mpabula nnyo Haji. Kati mwagala ngambe Haji nti yeekuume? Oba muba mwagala ngambe Haji nti bano abakazi baali n'ebigendererwa bye baagala okuggusa? Mulowooza ekyo Haji takimanyi. Haji alina okuba waka smile. And remember Haji musajja ali happy. And guy ali quiet. Anyway. Ronesta Properties batunda ttaka bakugamba gwe wenna ayagala okubanga ogula ettaka eritali lyankayana, ettaka eritaliiko mpewo, ettaka lyosobola osasula mu kibanja mpola, babayita ba Ronesta Properties basangibwa Kasangati okuliraana Equity Bank. Ojja kuba okuba ne ku namba z'essimu mu kalango z'otera okulaba. Obeebuuzeeko
bagaba consultation ku nsonga zonna ez'ettaka ne bwe batogenda bagulako ttaka bo bakubira n'obeebuuzaako waawe oyagala ogula ettaka blabla n'ebirala ebiringa ebyo bo ne bakulagirira amataka gaabwe gatandikira ku miliyoni 1.5 eyo mbyalo yalo seeno mu Kampala then ne bijja nga linnya miliyoni 5 miliyoni 6 miliyoni 10 20 30 10 waggulu yonna mpaka buli luguudo lwonna oluyingira n'okufuluma ekibuga Kampala Ronesta Properties balinako ettaka beeyu ne beekwate ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo nnyini ddala bana nza Vicky mbajjukiza ndi ku mukutu Vicky exclusive tusinkane mu updates endala nnyingi zikyajja mweraba. Ronesta Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka abiri mu offices zaffe Sandwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Ronesta Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Ronesta Properties, let's guide you home.